Kadama TV kojja mate waliwo ebbaluwa eyansukumiddwa wano. Genda kubasomeramu ebbaluwa eyo. Waliwo omukyala abuuza ekibuuzo. Kadama yabuuza ekibuuzo kino. Amannya agambye nga Sirikire. Kadama ali Saudi. Agamba bw'ati: kojja weebale emirimu gyonna gy'otuusa ku Kadama TV. Tweyanza programu zo ku Kadama TV. Mbadde mbuuza kojja, ndi mu nnyumba y'abantu 9 nga mulimu abavubuka 6 ab'owaka. Abavubuka abo 6 ab'owaka kuliko mukulu waabwe aneegomba era agamba nti ayagala kumpasa. Bwe yakiŋŋamba ekigambo ekyo, okusooka nali ndowooza nti kyakusaaga nti alimba, naye yeeyongedde ebbanga ddene ng'akola ebikolwa ebiraga nti ayagala mbeere mukazi we, ate mukazi we owa ddala ampase n'okumpasa. Kojja ninamu obuzibu nti sitegeera oba omuvubuka ono kyaŋŋamba kituufu oba si kituufu. Nze ŋŋanze baŋŋamba nti nno Abawarabu tebawasa baddugavu era tebabaagala. Ekituufu kiri nti kojja omuvubuka ono si mubi, sijja kugamba nti mubi, ate ne mukubeera kuyisa ayeeyisa bulungi, ampisa bulungi, era n'ab'owaka bamanyi nti mukwano gwange. Yaŋŋamba nti yagambako maama we ne taata we. Taata we n'akkiriza, maama we yasooka gaana naye agenze akimutegeeza. Wabula nze ŋŋanze maama we takiŋŋambangako nti yali akimugambiryeko, ne taata we naye takiŋŋambangako. Kojja nkoze ntya kuba mpulira nga ekintu kino sikitegeera kituufu oba si kituufu, anjagala oba tanjagala, Abawarabu basobola okuwasa abaddugavu oba nedda. Bwe bikibeera nga kisoboka, singa kisoboka nga tewaliwo buzibu, nze naalibadde nsobola okufumbirwa omuvubuka ono kuba nange mwagala, naye tetugendangako mu kikolwa. Ampisa bulungi, ampa ebirabo, ate oluusi bw'akomawo nga banne abalala tebannakomawo, atera okubeera nga andeetera n'ebyokulya ebivudde mu hotel oba mu restaurants ez'ebweru. Nkoze ntya kojja ndi mu buzibu? Nsaba kumpa ku magezi ne bakadaama bandange bampe ku magezi bwe babeera bawulidde ebbaluwa yange eno. Yeyo ebbaluwa ya mwana muwala we Saudi agambye nti nno ayina omuvubuka amwegwanyiza ng'ate naye amwegwanyiza. Omuvubuka amwegwanyiza ne Kadama yennyini yegwanyiza omuvubuka ono, naye agamba asobola okufumbirwa omuvubuka ono oba nedda. Sitole eno nzibuzibu. Nze ŋŋanze simanyiyo Omuwarabu yali awasizza muddugavu, naye ate ngenda ne ŋŋamba nti wadde ndi kojja naye ate buli kintu kyonna sikimanyi. Mwe bakadaama mwali muwuliddeyo Omuwarabu awasizza omuddugavu? Okuggyako waliwo sitoli wano gye twaleeta Kadama TV, owaali omuwala yagamba nti Oman waliwo omusajja eyawasa munna Kenya, naye nga twagenda okunoonyereza nga baali Basudani. Omuwarabu, omanyi e Sudaani waliyo Abawarabu, baali Bawarabu b'e Sudaani be baawasa omukyalo oyo. Bwe twakinoonyerezaako ennyo bwe kityo bwe kyali. Nze ŋŋanze simanyi, naye nsobola okugamba nti
abantu bano kuba olina kyogenzi n'ogambamu nti maama we ne taata we bo tebagambangako, omuvubuka yakugamba. Ebintu bino biyinza okubeera bya mirundi ebiri. Oyinza okwesanga nga omuvubuka ono ebyaddala akwagala, naye nga mu kwagalwa kwe ate famire ye tesobola kukkiriza, ng'ebyaddala ddala ye yeegomba okubeera n'omukazi omuddugavu. Kati we tusookera awo, omuvubuka ono bw'aba akwagala nga famire ye tekwagala, onoomalako kyekibuuzo. Ekyokubiri, abasajja balimba, si abeeyo bokka naye n'ab'e Uganda n'ab'ensi yonna. Abasajja balimba ng'alina kyayagala okubeera ng'ajja ku mukazi atya. E Uganda wano towulirangako muntu oba musajja alimba mukazi n'amugamba nti kasita ononzikiriza ngenda kuwasa. Ne babeera mu mukwano ogwo ogw'ekimmemmette, ne bamala n'emyaka 3-2, olumala n'amukyawa, naye nga yali password y'okubeera nga omukyala onaamukkiriza. Kuba wabeerawo abakyala nga ye omusajja kasita amugamba nti nja kuwasa, awo amagulu agaggula. Abo bo bangi gye bali. Kasita agamba nti bino byakuzannyako, agamba agange sigaggula. So oyinza n'okwesanga ng'omuwarabu ono agamba nti kadaamu ono okumufuna kamulimbe nti ngenda muwasa. Lwakuba ekyenjawulo ky'ogambyemu ogamba naawe omwegwanyiza. Ekintu kino sijja kikunenyeza kuba gw'ovuddeyo n'oyogera amazima nti mu butuufu naawe omwagala. Kati awe ngamba nti ate singa abadde akulimbalimba, kitegeeza ate nawe wali badde tolina feelings zino. Kitegeeza feelings ono omuvubuka oziyina nga naye bw'ayina ezizo. Obuzibu mbulaba wano nti abawarabu bano ddala abalenzi bamaama baabwe be babasalirawo. Omulenzi ne bw'anaava eri n'agamba nti omuwala ono omwagala, naye maama we n'agamba nti togenda kumuwasa, obwo buzibu. Waliwo ne story Kadaama gye yaleetako wano n'agamba nti waliwo omuwala gwe baafunyisa olubuto, bamugijjukira bulungi, omwana w'owaka n'abeera nga amufunyisizza olubuto. Ekyo kyokka kyaleetera omuwala gwe okubeera nga wakadaamu ono obutwa, aleme kubeera nga azaala omwana oyo mu mutabani we. So obuzibu mbulaba bukyaliwo awo. N'aligambye ekizibu ekyo nkiraba kirungi nti obuuzizza, naye amagezi amampimpi ge naalikuwadde weesonyiwe, omuvubuka oyo ajja kukuleetera bizibu. Mwesonyiwe, ajja kukuleetera bizibu. Kuba famire z'Abawarabu kizibu nnyo okukkiriza okuwasa emabbali. Jjukira abantu bano beewasa mu famire, kazini n'awasa oli n'awasa oli, baagala obugagga bwabwe busigale mu bo. Kati gwe buli bw'ojjamu bw'oti babeera balaba nti obugagga obututte. Olaba kibazibuwalira okubeera nga omuwarabu awasa muwarabu munne naye ng'ali outside the family, ng'ali wabweru wa family. Naye ate yaakati gwe oli wabweru ddala wa family ng'ate ova na mu Africa. Kuba nze kyemmanyi Abawarabu bangi nnyo abeegomba abakazi abaddugavu olw'enkula yaabwe, olw'obulungi bwabwe n'endabika enjeno. Naye famire eyina ekitundu ky'amaanyi nnyo 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 kyezannya mu kuwasa n'okufumbirwa kw'abawala oba abalenzi okubeera nga bawasa abawala. So amagezi ge naalikuwadde mu bumpimpi nga kojja, ekyo kyesonyiwe, kimma amazzi, kuba kiyinza okutuusa ku buzibu oba kijja kutuusa ku buzibu. Naye simanyi waliyo Bakadaame yabamanyi nti obanga olina mukwano gwe yali afumbiddwa e Buwarabu, nammwe musobola okutugamba.
Ojja mate Kadama TV tujja kweyongerayo.